Zoke ebyokulonda okusunsula aba egwanyiza ekifo kino ekyobukulembeze. Yes basise kokko emabega ndowooza ate ne mu kusika okuzza emabega ate basooka bali bongeddeyokko. Kino tekirabika nga nakyo ekikosezaamu kuba babadde begwanyiza ekifo ekyo okuba nti beesimbawo ne balina okuba nga bawaayo oba balina okutuukiriza. Ku kyobwegwanyiza obupulezidenti sisuubira. Adjustment yene yakoleddwa. Ate nze sisuubira kubanga baine obudde bw'okukola ekisooka kansooke ku ekyo kyogambye ekisooka kiiko ebyokulonda ke kavunaanyizibwa okuteekateeka okulonda okw'amazima n'obwenkanya era bafulumya road map era bagifulumya omwaka oguwedde. Akakiiko ebyokulonda ke kamu kaweebwa obuyinza okukyusakyusa mu road map okusinziira ku mbeera nga bweri kasita kaba nti kavudde mu time frame. Ekisinga okufuga akakiiko ebyokulonda ye date akalulu okalina okubeerawo mu January wakati wa January 12 awo ne February ndoza nga 10 ezo tebalina kuzisussa awo beera omenyese mateeka. In fact bw'otunuulira Presidential Elections Act weewokka we bawa time frame mpozi n'okulayira kwa president kuba bw'omala okulondebwa bagamba ekisaanyi kya gavumenti eno bwe kiggwako tosussenga nnaku bweziti nga gavumenti empya tennalayira. Naye wano ewalala baddembe okwadjustinga okulaba okusinziira ku mbeera eba eriwo ne bagamba tuba tubakusunsula kwa palamenti bwe tubasunsula kati ate bali abakyali tuba tujja kuba tuyingidde twongere tusese tulemu batwongezeeyo nga bw'olaba abaka ba palamenti balina kusunsula October 13 babongedde paka nga 2 n'ezigwamu ate nga basigala bakyali disadvantage nti oba oli abo bambagamba nnaku zaffe eza campaigning kukwenja akalu ziba ziyingiddwamu naye era oba weeteeseteese ng'omanye ekintu kyoyagala olimbaka wa parliament omanyi constituency erimu emiruka emeka ebyalo byemeka wa town council meka oba osuubira okuba nga osobola okutetenkanya mu kiseera ekyo. Kakati era national kimpaddemu ekibuuzo mu mutima ku lw'abalabi kubusulwa abantu bano abasinga naddala guno omulembe President Museveni gwakonyeko gwajenizi abantu tebanabana kukitegeera nti si kyateeka bo balowooza nga bwe babeera aba prefect mu masomero nti olulondo omuntu enkya nga bamulayiza. Nze nkimanyi nga nze ne ku lw'omulabi nsaba otangaazemu ku lwaki olowooza kino kiri nti tulaba omuntu nga January bamulangiridde awangudde ne tulaba okulayira kwa mu May. Nze nkimanyi ku lwange naye nsaba kulaba abalabi baffe bano abasinga tukibatagululire bakitegeera abasinga olwalira abadde tebakimanyi oba nga bakimanyi bulala nabo bongere okitegeera. Kati buli ggwanga n'ebyalyo waliwo amawanga nga bwe bakulangirira leero ng'enkya otandikira okukakkala obukulembeze bukyuka. Naye ndowooza ba framers b'amawanga agamu abasemateeka z'amawanga agamu n'eryaffe Uganda baateekawo obudde buno okusobola okweteekateeka transition eno kubanga kubeera head of state obeera mu bintu bingi. First of all obeera commander in chief kasita obeera president w'eggwanga you are the commander in chief of all the armed forces. Abamu babeera bachancellor ba universities ono president Museveni takyali chancellor kati visitor luli tteeka lyali mugaya anaabanga chancellor ne baalikyusa kati is just a visitor ku ssematendekero za government. Abamu babeera bamuwa obudde preparing a cabinet tagirangirira waawo naye kasita amala okulondebwa atandika okuba tooki kubanga era etteeka limugaba omala okulayira bwoti mu bbanga bwe riti olina okulangira ekikolwa abaminisita lw'onookola nalwo. So ebbanga eryo libeera kuweteekateeka for that transition wamu n'okuteekateeka omukolo ogugenda okuyamba okulayira amagye intelligence systems ezo nyinza okuwangula nga simanyira kuba saluti ngenda kufuuka commander in chief w'amagye. Ebintu ebyo tuba tulina okuyita mu process eyo tuuka wali nga gaadi zimaze okukyuka ng'ebintu bitandikirawo ng'emirimu gitambula bulungi. Nawe ng'omanyidde era ng'ogundidde aturaba ministries kubanga alina okutandika abaminisita in fact bamala okulangirira awandiikira abaminisita nti mutandika okuhanding over ebintu byonna obiwa permanent secretary kubanga tekiri automatic nti ono bwaba bamulonze cabinet gye yatambudde nayo gy'alina okutambula nayo. Waddembe okubazza nga bwe baliyo nga bweri bwonna naye alina okulangirira bupya n'asayina nga proclamation eragamba nti nonze cabinet eneebaamu Nabbanja omuvubi Busuulwa muwe ekyamawulire Arafat muwe ekyabavubi state minister
Solomon Muwecha Sports tapa kya wabuzinze bamaze atraba katugendeko kunywamu ku lendo lw'amazzi tugenda kudda n'enteekateeka endala nyingi nnyo nga tusigazaayo okusinziira ku nteekateeka y'akakiiko k'ebyokulonda aspirant omu ali ku programu yaabwe olwono nga ye mukulu Kasibanto okuvako mu kibiina kya National Peace and Party omulala ayandibadde ng'essaawa zino batwogera birala batumwogerako birala ye mukulu Joseph Alton Mabirizi okuvako mu kibiina kya Conservative Party oba wakatweyungako njagala okitegeere nti oba oliawo mpapulaze waliwo ebadde tebinnaba kubanga biggwa bulungi naddala kibeta satisfaction okuba nti oba oliawo ayina okuba nga agendako mu National Council for Higher Education okwongera okuba nga tekako ekinkumu ekiragira ddala nti ono ddala tumukakasa nti yafuna masters mu bwa engineer ye kyategezezaako wakiri naye ng'ensonga ye chairman w'akakiiko k'ebyokulonda tagitugambye ddala nti nambulukufu naye agambye nti mu mpapula waliwo ekitaaga okuba nga kitereezebwa bingi byetugenda okuba nga twongera okuba nga tukutuusaako tukyali mu vawumpitewo 2 ku BBS Telefina.